Kalama TV Kojamate twaniriza bakadamba bonna abakomawo e Uganda mukomawo e Uganda era tuzze wano okubabuulira ku bukodyo. Leero tugenda kwogera ku boda boda. Bw'okomawo e Uganda omuntu yenna kadamba wenna oba omuntu yenna ava ebweru bw'oba okomyewo e Uganda tweyunira nnyo boda boda okusobola okubeera nga zitwanguya okututwala owantu. Boda boda zino gye zikomye okubeera nga zitwanguya okututwala owantu ate era gye zikomye n'okubeera nga omulimu ogwo gwerimbiseemu abantu abali awo oba ababbi. Gano oba kadama wenna oba omuntu yenna ava ebweru njagala owulire obukodyo buno bwe babbiramu ddala gwe eyeeyuna okulinnya boda. Tujja kujja tubabuulire aba takisi, tubabuulire engeri gye babbira mu bifo ebisanyukirwamu, naye olwaleero tugenda kwogera ku boda boda yokka. Boda boda zino enziba za mirundi mingi nnyo ze babbiramu. Bw'otuuka ng'ogenda ng'oyimiriza owa boda gw'oyimiriza ng'atambula oyo yakyasinza obubi ennyo. N'obeera ng'oyimiridde ku kkubo bw'oti n'oyimiriza owa boda nti akutwaleko, oyo yakyasinza obubi. Kuba oba tumujje ku siteegi aba talina kintu kyonna kyatya. Gwe naye alibadde atambula n'alikusabye n'ogenda ku siteegi wennyini n'ojja boda ku siteegi gy'omanyi nti no siteegi oba woolabye nga ababoda bapaakinzeewo, kibeera kijja kukolera. Naye bw'oba omuyimiriza bwe buno obukodyo bwe babbiramu, muvuga ne mutuuka owantu. Jjukira mwagala nnyo okutambula ekiro, mbawa gundi senga gundi nkoze bino nkoze biri, ne mutuuka ne yeefuula nga pikipiki eweddemu amafuta. N'akwata pikipiki, omanyi ennaku zino oba buwunzika bu pikipiki obwo, ne yeefuula akawunzika. Wano mu kawunzika aba yaseetinze dda owa boda munne, era bw'otuula ku boda weegenderezanga nnyo owa boda boda akwata amasimu ng'akuba amasimu, abeera akonekitinga nga yeefuula muli mukazikiza nga yeefuula nti amafuta gaweddeko. Bw'osanga oli nga ayina amaanyi ge oba atatya, awo wennyini wakkubira. Babeera ne bupevers, akukuba ka peva tuddamu kutegeera ng'akutwalako ebintu byo byonna. So ndabula buli muntu yenna ng'ogudde ebweru oba omuntu yenna alinnya boda boda, kasita owa boda olaba nga yeemoola mutuuze mukazikiza n'agamba amafuta gamuweddeko nti agiwunzika, ddukirawo misinde. Tolinda na kintu kyagamba nti nno oyimirira awo mbuno olabe oba amafuta gaweddemu bale gaweddeemu. Awo wennyini nnyini kasita agiwunzika bw'ati ddukirawo misinde, tugeza n'oyimirirawo. Okubba okwokubiri, owa boda boda ojja genda nga bino bye bagamba kati nkimanyi musitula bakadaama, musitula nabanamwe ne babasitula bintuntu bwebityo bwe batyo ne basekadaama nabankuba kiye bonna n'ogenda owantu. Naye ng'owantu w'ogenda direction erina kuva kuwoyakubira essimu ng'owaayo essimu nti yogera n'ono yamanyi gye ngenda, lagirira ono wa boda. Ogenda kumuwa essimu yo, agenda kusimbula busimbuzi, agenda nayo. Tokkiriza kuba wa boda boda ssimu yo kwogererako, wabula teeka kulawudi ogikwata. Osobola n'ogikwasa n'emikono ebiri n'omugamba yogera nga gwe ogikutte, naye togimuwa gikwata. Ajja kusimbula, ajja kgenda n'essimu yo. Okwo kubba kwa mulundi gwakubiri. Ne wabeerawo okubba ogwokusatu, akola bw'ati. Otuuka nga mugenda, jjukira oyinza okubeeramu n'ekizike $5,000 oba $2,000. Kasita onootuuka ng'omugamba nti akutwaliddewo 3,000 ng'omuwa $2,200 oba $5,000 ng'agamba sooka ompe nfune ku change ngende wali ku petrol station, wetogenda kuddamu mulaba. Ddala ababoda bemusanga mu makubo bakyasinza obubi. Okubba okulala ababoda
bodaboda gwe bakozesa. Bodaboda oluusi babeera ku pikipiki babiri, nojja ng'otambula ku street, agenda kubeera ng'ono avuga, ono emabega ng'aliyo mukwabuzi agenda kukwabulako akasawoko agende nako. Buli muntu yenna agenda e Uganda gezaako okubeera nga weegendereza bodaboda ze mutambulirako. Aba bodaboda babbi, omulimu gulimu aba bodaboda ababbi. Genda kubaleetera enziba endala era gye babbiira ku booda. Owa bodaboda bw'otuula ku bodaboda ye ng'ogenda okutuula wano nti otuuleko, abamu batera okugamba mami kankukwatireko. Mu kukwatirako awo ensawo omukono guyingira mu nsawo ate oba tokiraba, agakansooke nkwatireko otuule bulungi, ng'omukono aguyisaamu era ajja kugyamu ekintu. Wabula kacyanga n'akwata n'asangamu nga mulimu essimu, asooka n'akuddiza ensawo naga asooka oveeko mala okucekinga omupiira gwange, ajja kutambula butambuzi ajja genda, kuba akimanyi essimu ebbanga lyatambulira okuva wano ogenda wali essimu ye eyinza okuvuga. Eyo nziba ndala. Ne wabeerawo enziba ey'okugamba nti gy'ogenda tomanyiiyo, n'omulaga nti gy'ogenda tomanyiiyo. Kasitolaga owa bodaboda nti gy'ogenda tomanyiiyo, agenda kukola bw'ati. Tugambe bw'oba ogenda mu kategula zooni, agenda kutwala eyo yennyini gye babbira abalina ebikoosi byabwe, ajja kutwala owantu bakukyambuwe bakuggyeko buli kintu kyonna ky'olina. Ayinza n'okugamba sirika. Mwegendereze nga mulinnya bodaboda. Bodaboda babbi ababeerako. Nfune bodaboda nga muva ku siteegi. Bodaboda zino ezitambula abasinga babeera babbi. Ngenda kugenda ku nziba endala gye mulina era okwegendereza ennyo nga mutambulira ku bodaboda. Owa bodaboda kasita akumanya nti nno olina ssente, n'amanya nti olina ssente mu nsawo, agenda kukuvuga akukubise hampu, bw'otenyweza ogenda kugwawo. Ensawo ajja kugitwala wano ng'akuyamba, simanyi ng'akuyoola, ajja kugitwala. Ogamba akati buyinza ogamba obwa bodaboda lulimu abamafiya, nti ye tafa ku kiki ekijja mu maaso. Naye ng'enziba ekyasinze, gye mmanyi nti eno ekyasinze mu bodaboda, y'enziba ey'okwefuula nti amafuta gaweddemu. Tokkiriza owa bodaboda okugamba nti amafuta gaweddemu, okuggyako wagambidde nti amafuta gaweddemu nga waliwo abantu bangi ate nga misana, naye ekiro mafuta gaweddemu bagenda kukubba. Babeera n'obuntu bwe batambula nabo oluusi bupeeba, ajja kakuba ogwe wali owunge bakubbe. Tubaagaliza abakomawo ba ttiimu Desemba, ttiimu January okubeera nga mweyagalira mu Uganda, naye mugezeeko okubeera nga mwegendereza buli kimu kye mukola. Tujja kudda tubabuulire n'enziba endala ezibeera nga mu takisi ng'awo, enziba endala ezibeera mu muntu gw'otumye nti nkolera ekintu kino akubba atya, ebintu bwe bityo. Kojja Mate, Kadaama TV.